checha kuvira ko kutende wali wanoga nze kino ngenda kyogera nga banayoga mundaba zinali mu life nga living a life eri no mat life eri kia kuba zinalina pichi nga sivuga ya mugaga yani muga pichi yange anaje kufunia kuntuyo zina jigula ku sente zange nali mbera ne family yange njirabirira nga ndibyosa nga wonso walabikako nga ndi mu life eri yagaza abanda bakaba bali mu manyi na yepa now ndi mu government tosona kumpa mitwalo jigize mitwalo 10 kujja mwana yenga alwadde okuja kundisaka umwana ebijanjalo nabera nga mulefu ya geto nga nsiya kaumwana ebijanjalo nekati ninga ali mukomya ne kaumwana ebijanjalo Monday to Monday kana gami nedda sijabera mulefu wet kanzira ibana Uganda benasobya bansonyi we bana Israel je living bwaberawo omuntu afudde nga yo musezenta moyo ajikuute kitegeeza nti wabeere ekibi n'ekirungi kibaawo. So omuvubuka ono Eric Mwesigwa yeetaaga kutambulira mu bulamu bwa kizikiza ebbanga lye lyonna erisigadde ku nsi. Yeetaaga kubonaabona mayise ebbanga lye lyonna erisigadde. Yeetaaga kuboolebwa bannayuganda bonna ebbanga lye lyonna erisigadde asobole okubeera ekyokulabirako eri abo babadde ba planning okukola nga ye. Abantu amamu Mukama abateekawo ebyokulabirako abalala abakyalimu ensa tulabire ku bo tuleme kugwa mu nsobi zaabwe. Nkugambye wabeera ekibi era n'ekirungi kibeerawo, so bw'ogwangako akabi konna oba ttabbu yonna ginoonyeemu ekirungi ekigirimu. So mwenna ababadde ba planning okutunda bannayuganda abanyigirizibwa ow'omupembe Yoweri Kaguta Museveni mulabire ku Eric Mwesigwa. Eric Mwesigwa abasajja bakutulugunya, abasajja bakwokya paasi ne bavaayo ne bakusuubiza obudidi gwa ssente, ne bakusuubiza emmotoka, ne bakusuubiza ennyumba, ne bakusuubiza ssente, ne bakusuubiza ne bizinensi, n'ovaayo n'okyusa ebigambo byo, n'ovaayo n'olya ebigambo bye wasooka okwogera oba ebituufu. N'ogamba nti Bobi Wine n'abanuupu bansuubiza ssente nnyingi nnyo, ne bansuubiza miliyoni 5 ne banjokya paasi nvumaganye gavumenti. Gavumenti eno tetulugunya abantu era aba National Unity Platform be batulugunya abantu n'ebirala. Mukwano ekyo kye wakola tomanyi buzito bwakyo. Gw'oyinza okuba wali obaze kufuna ssente za Museveni okyusa obulamu naye oyina abantu be waŋŋoola, abantu lugunyizibwa bonna wabaŋŋoola. Waliwo omwana Masudi Luzige bamukuba essasi ku mumwa. Essaawa eno waggete, essaawa eno wa byuma, essaawa eno Masudi Luzige wakkaniikirira musajja wattu. Takyasobola kulya mmere gwe gy'olya, takyasobola kunywa kyayinze gwe nnywa, takyasobola kulya bintu nze byendya. Musajja wattu kati n'endya ye eriko ekipimo alinga mwana muto nti balina mmugoyeza bummonde. Ayina ebyuma muno. Sometimes omwana we Masudi Luzige avunda emimwa n'avaamu amasira. Yakubwa essasi abajaasi ba Museveni. Buli lwakuwulira ng'okola statement ng'eyo nti wamma gavumenti tetulugunya abantu bana bannuku be batulugunya abantu, omwana oyo yakuteekako ekikolimo. Waliwo omuganda waffe yali medical student e Makerere University. Bamukwata ne bamutemako engalo zino. Ekirooto kye ne kifa. Takyasobola kubeera dokita. Ekirooto kye bakitta. Yali ku university, bazadde be bamuweerera, abasajja bamukwata ne bamutemako engalo zino. Omuntu oyo buli lwakuwulira akuteekako ekikolimo kye ng'owolereza abamutulugunya ng'ate owaayiriza abo abamudduukirira. Waliwo omukyala bamutemako okugulu mulema, ate ng'okugulu kwadde ali ku bujjanjabi sometimes kuvundirira. Omukyala oyo buli lwakuwulira olowooza atya. Tunuulira abantu bonna abattiddwa mu struggle muno nga battibwa Yoweri Kaguta Museveni, emizimu gyabwe olowooza gikutunuulira gitya. Buli ke wali onywedde ng'okajje wannakyema Yoweri Kaguta Museveni, wanywa musaayi gwa Lita Nabo Kenya, wanywa musaayi gwa Yasini Kauma, wanywa gwa Franka Senteza, wanywa gwa Dani Kyeyune. Ebyo ebidduka bye baali bakusuubiza okuwa wali ogenda kuvugira ku ntaana z'abanno mwana gwe. Mwana gwe oyinza okulowooza nti ekyo wakola wali okyusa bulamu naye tomanyi bantu be wannyika. Abaana bonna ababadde bamanyi nti time erituuka ne bafuna obwenkanya, abadde bakimanyi mu international community nti bamanyi Museveni ng'omutulugunyi, nti Museveni ekifaananyi kye eri international community kya butemu, kya kutulugunya.
kyakuwamba ate nga kyekituufu n'ojja gwe wennyini naye Museveni gwe yali ataddemu kaakaguwa essaawa eneetuuka nga Museveni mu international community akaguwa kamutuga n'ojja n'okamwambula era atulugunya abalala era atta abalala mwana gwe ku lw'Abaganda baffe abaatulugunyizibwa ku lw'Abaganda baffe abattiddwa oliko ekikolimo ky'otannamanya muwendo. Teweetaaga kufuna kisa kya dduniya, teweetaaga na kufuna kiseewa Katonda, kubanga gwe nga gwe omuntu watulugunyizibwa wayokyebwa paasi ne bakulimba obusente n'ojja nti owaayiriza aba National Unity Platform nti be baakwokya gwe walowooza ogenda kukyusa bulamu. Naye abaana bonna babadde baga nti Museveni yabatulugunya, abadde basuubira nti wanudde balifuna obwenkanya, olowooza wabasuula wa? Baakutunulako batya ku TV ng'okola statement eyo? Baakulaba batya ng'olaga nti gavumenti ya Museveni n'ebitongole bye ebyokwerinda tebitulugunya bantu? Muvenga muleekaana, ozaawenga muwunnyeko, amugende nga muwunyeera, kati avudde yasamirya ng'engege ensuleko mu butta atafujjana. Bannayuganda mbeetondera mwenna nsaba munsonyiwe bannange, tewali Munnayuganda kufessa kinoomu gwe wasobya. Tosobyanga ku Bobi Wine, tosobyanga ku Itongwa, tosobyanga ku Lubongoya, tosobyanga ku King Zali gwe wagamba nti gwe baayitamu koocha paasi, naye wasobya ggwanga ddamba. Oliko ekikolimo ky'ensi gye bayita Uganda. Buli lwogezaako kotogera struggle oba okotogera nsi Uganda. Bannayuganda baakyawa Museveni, naye ate Uganda ng'ensi yakyawa nnyo Museveni, kubanga Uganda ng'ensi Museveni yagisanga ngagga, agitunza agimazeewo. Ebyobugagga Uganda gye yalina Museveni abitunza abimazeewo. Kati ate ogatteko bannansi ba Uganda baatigumbudde, baasibye, bawambye, bazaayizza ne babulako ne fiire. Tetumanyi oba baafa oba baazaawa, kubanga ffe tetuddamu kubalaba baddamulira. Abantu abo bonna tosobola bakuŋŋaanya n'obeetondera wamu n'ensi yattu Uganda. Tosobola, toyina kigambo kiyinza kuweweeza nsi gye bayita Uganda ne bannayuganda bakusonyiwe. Togwana kisa, togwana kusonyiyibwa, kubanga buli nsobi omuntu gy'akola ebeerako omutango gw'okugisasulira. Olaba Katonda omulembe yatonda omwana w'omuntu ng'era akimanyi nti asobya, naye tasonyiwa oluusi. Yes, waliwo wano omuntu agenda okugamba nga munnaddiini yeekolera tobiyingiza mu bya Katonda bye tobimanyi. Yes, Katonda asooka kusonyiwa ng'ayagadde, naye waliwo lwatasonyiwa. Gwe sooka weebuze lwaki Yuda Isikaliyooti yeetuga. Kolooza Mukama Katonda teyalina busobozi busonyiwa Yuda Isikaliyooti aleme kwetuga? Yesu yaliwo Yuda Isikaliyooti nga yeetuga. Teyasala muguwa kwali mu kwetugira, teyatema ttabi Yuda Isikaliyooti kwali kwetugira wadde nga yalina obusobozi. Yamuleka asasulira ensobi ye eyo gy'akoze. Buli muntu ku nsi kolanga ekintu ng'okimanyi nti ojja kukisasulira wanudde. Omuntu omukulu waliwo ensonga lwaki owandiisa peeni si penso. Ti omuntu omukulu buli kyokola tekisiimulwa era tekikuutizibwa era tekisazibwamu, kiba kikkakatako, kubanga oba otegeera y'ensonga lwaki abaana abato bawandiisa penso baba tebategeera ensobi ze bakola zisiimuulwa. Naye gwe omuntu omukulu tewali ensobi gy'okola egenda kusiimulwa, kubanga wagikola otegeera Mukama alina ensonga lwaki wakula n'otasigala mu buto, ate alina ensonga lwaki teyakutonda ng'oli mulalu n'akuwa obwongo obusengejja wakati w'ekikyamu n'ekirungi. Mukama Katonda aba teyasonyiwa Yuda Isikaliyooti, kitegeeza buli nsobi omuntu gy'akola alina okugisasulira. Bw'olowooza Masudi Luzige yavunda emimwa, alina gatisi ezisonyiwa ekyo ekizezengere. Abantu bonna abatulugunyiziddwa basobola okusonyiwa omwana oyo. Bazadde b'abaana abattiddwa mu struggle basobola okusonyiwa omwana oyo. Weetaaga kutambulira mu bulamu bwa kizikiza ebbanga lyonna. Weetaaga kuba olebobeere ku dduniya kuno nga toyina mukwano gwo ebbanga lyonna.
weetaaga okuba nga tolinaako kusaasirwa kwa muntu yonna wadde okwensi yattu Uganda, kubanga ekintu kye wakola tewakikola ggwe wekka ng'omuntu. Gwali obaze kwetereeza bulamu naye n'otamanya banno ba victim banno abaatulugunyizibwa, abaafuuka abalema, abaggyibwako ebirooto byabwe, n'abamu mu bo essaawa eno bali mu ntaana ng'ojjo gye gyembukana. Gavumenti tetulugunya bantu, bano abanuupu be batulugunya abantu bakisibe ku gavumenti. Katugambe Eric Mwesigwa kati wavuddeyo n'ogamba bakukozesa ne batakusasula, singa bakubuuza bakukozesa ki ng'ovaayo ng'otikka obulya mu bantu nti banjo kya paasi ne batansasula. Imagine watunda omubiri gwo, watunda omubiri gwo. Eric Mwesigwa nga tonnalowooza nti watulyamu olukwe nga bannayuganda, weeryamu olukwe. Muvubuka weeryamu olukwe. Abaana bo nga bakubuuza taata eyo mudde nnyo bali babazzukulu bo jjajja, ugamba waliwo omukule omufuzi mu Uganda eyaliwooko naye yafa omubanja, wali omukoledde ki? Namuguza omubiri gwange n'agwokya n'atansasula. Imagine n'otunda omubiri gwo. Muwendo ki ogwa ssente ogusobola okweriisaamu olukwe? Gwe wennyini to betray yourself. You betrayed yourself. Ne muwendo gwa mmeka ogusobola okukuleetera okwebetray nga gwe kennyini ng'omuntu? Nsooka okutuusa okukubagiza abantu b'owangaaliramu, baganda bo, mikwano gyo b'okola nabo, n'abantu ab'enjawulo nga balabye okubeera n'omuntu afaanana nga ggwe. Omuntu alina obusobozi obweryamu olukwe, saasira nnyo abantu abamuliraanye oba abantu abamusemberedde oba abantu bakola nabo emirimu. Oyo omwana Eric Mwesigwa alina obusobozi obukutta bw'alaba tewaabe muloopi. Era mwenna eyo gye yavugiranga boda mutandiko mutazaama. Stage ya boda Eric Mwesigwa kwe yali akolera mutandiko mutazaama ku bannammwe abattibwa aba boda. Omwana alina obusobozi obweryamu olukwe, gwe kyekikosa nti alina busobozi butta banne bulijjo bwe bavuganga boda. Imagine tebansasula, bankozesa ne batansasula, ng'oli akubuuza bakukozesa ki? Banjo kya paasi nsobola okuwaayiriza Nuupu, nsobola okuwaayiriza Bobi Wine, nsobola n'okuwaayiriza Lubongoya, nsobola n'okusuula struggle Uganda ereme kwenula NRM gavumenti esigalewo ne banjo kya paasi. Bannange yo banga omwavu n'oba omugagga omwoyo. Obugagga si ze ssente, obugagga ge magezi. That's why nagamba abantu nga tonnasaba Katonda bugagga akugobeko olumbe lw'obwavu, nga tonnasaba Mukama kugobako olumbe lwa bwavu, sooka omusabe akugobeko endwadde y'obusiru, kubanga endwadde y'obusiru baganda bange ne bannyinaze ndwadde mbi nnyo. Mukama ne bw'ali kugobako endwadde y'obwavu nga bwe nabagamba nga takugobyeko ndwadde ya busiru, era olidda mu bwavu. Eric Mwesigwa ye yalowooza nti Mukama ali mumugobako ndwadde ya bwavu kyokka ng'akyalina endwadde y'obusiru. Kyova olaba era mu paati 2 akomyewo ng'omwavu asingako ne luli we yabeeranga, kubanga yalimu obusiru. Obusiru bwe bwamuleetera okukkiriza nti si mmwe mwantulugunya, bali be bantulugunya olw'okuba bamusuubiza ssente. Ssente teyazifuna, n'ekifaananyi yakitta dda mu bantu, n'obwesimbu yabutta dda mu bantu. That's why nkugambye sabanga nnyo nga Katonda tonnamusaba ssente, sooka omusaba akujungululemu obwo obusiru obukulimu, akuwe ku bwongo obulinga obw'abaggalanda nga ffe obw'abantu abayonka, obw'abantu abali emitwe gy'engege. Ne weetunda ne weeryamu olukwe, olowooza osasirira ennyo abantu abawangaala naawe ng'omuntu gwe. Kankubuulire, mu Uganda empya nga tuzze muko obuntu, oyo mwana kye yakola kulya mu nsi lukwe, era yeetaaga kukolebwako nga Ssebirumbi oweeruweero. Abategedde Ssebirumbi mumutegedde, sigenda balandulirira oba mubalambululira, mumumanyi Ssebirumbi n'ekyamutuukako mwakimanya.
oyo omwana yeetaaga kuvunaanyizibwa gwa kulya mu nsirukwe. Abantu bajja mu struggle nga tebazze kutereeza Uganda. Imagine nga tebazze kutereeza Uganda naye nga bazze kwetereza nga bo ba individuals. Ngoli teyajja kutereeza Uganda. That's why bamuwa ssente bya Uganda tebimukwatako akibuukiramu awo. Ne batuuka n'okwokya paasi n'ogamba nti bano si be banjokya bali be banjoloko abantu bakusuubiza ssente. Awo nno His Excellency Bobi Wine kama Katonda yakuwa omukisa gw'otannalaba. Omuntu asobola okweryamu olukwe gwolowooza asobola obutakulyamu olukwe. Ogwo omulundi gwe yafuna omukisa okukusisinkanako nga yakava mu kutulugunyizibwa. Mukama ayina ensonga lwaki gwe mulundi ogwakoma yali asobola okukuleetera akabiga ak'amaanyi ennyo. Kyova olaba yamukutakkuluzaako mangu. That's why nkugambye buli wabeera ekibi era n'ekirungi kibaawo. Baganda bange ne bannyinaze, eno struggle si yakwenunula muntu ssekinnoomo, si yakwetuusa ggwe ng'omuntu mu Uganda mpya, wabula yakununula Uganda eyawamu. Ffenna nga bannayuganda tusobole okutuuka mu Uganda empya. Nkiddamu, eno struggle yakununula Uganda eyawamu. Ffenna nga bannayuganda tusobole okutuuka mu Uganda empya, si yakununula nsawo zaffe. Singa byali byakununula nsawo zaffe, senga yeekolera nnina obuwumbi bwa ssente olwaleero nkakasa mukimanyi. Singa byali byakulyamu weeteke ku display bakulabe bakuyite bakuwe ssente bwe bya struggle obiveemu. Singa byali bityo singa tuli bagagga nnyo. Singa abasinga mu ffe twabivaamu dda kubanga tuliko omuwendo ogwatuteekebwako singa twegatta ku muduuyi. Naye olw'okuba nti tetwajja kununula nsawo zaffe na kwenunulanga ffe abantu, twajja mu struggle eya Uganda. Nze sajjako mu struggle ya famire yange ey'ensawo yange mbwe eya famire yange ne baganda banno. Najja mu struggle eya buli munnayuganda oba eya Uganda yonna. Ne buno obuvubukavubuka bwajja mu struggle ey'ensawo zaabwo. Kati bwali bulowooza bufunye omukisa okwenunula. Nkuwemye mulenzi, kalenzi gwe nkuwemye novaayo. Kubanga kakati obulwa n'emitwalo 10 ne bagya kati emitwalo 10 gikole ki? Singa bazikuwa leero girina kye gikola, ne wiiki ejja ne bagikuwa girina kye gikola. Wali kukoza entuufu kununula Uganda yonna, kubanga emitwalo 10 tekigenda kukumala kulya n'abaana bo na mukyalawo kubajjanjabisa na birala byonna. Naye twali tulwanira system nga n'omwavu asobola okujjanjabwa emulago, nga n'omukyala ne bw'aba talina yadde lwataano asobola okugenda ekawempe n'azaala, ng'osobola okugenda ekiruddu n'osanga nga waliyo obujjanjabi. Uganda gye twali tulwanirira. Nekyannaku nnyo nti mwe mwajja mu struggle ey'ensawo zammwe si ez'eggwanga eyawamu. Mwali mwagala kutuuka mu Uganda empya nga Uganda tennatuuka. Mwe abantu ssekinnoomu mutuuke mu Uganda empya nga yo Uganda yonna tennatuuka. Njagala okusooka okwebaza ku Nakyema Yoweri Kaguta Museveni for the first time. Oli otya Museveni? Museveni weebale kulyaza amanya lino ddebe libeere ekyokulabirako era abadde bapulaninga okukola nga ddyo. Museveni olinga omusota, gulina akasusu akalungi, gunyereketa, naye ng'ate ekyamazima gulina obusagwa. Kati Eric Mwesigwa wamusekera n'agamba kiwedde, kumba oli musota. Weebale butamu kumulyaza amanya, weebale mutamuwa ssente za muyi wa musolo. N'abalala babadde bagenda kukola nga ye. Kati mwenna abadde bapulaninga okukola nga Eric Mwesigwa mugende wa Museveni. Oyo ye Museveni omutuufu. Museveni alina enkola, akola ekintu ne kimuyisa mu kyosi. Ekyosi. Eric Mwesigwa wayisa Museveni mu kyosi eky'okutyowoola eddembe ly'obuntu. Ne weegattibwako wangadyo n'omukazi alina omuto gwa bofulo ogulinga omugaati we gwewetera. Naye nakkaatiriza. Museveni wamaze okumuyisa mu kyosi
essaawa eno akulabanga akapiira akamaze okukozesebwa ate tomunenya. Museveni si mukyamu. Gwe muntu ki? Ayayana okujjako akapiira n'obwegendereza kamaze okukozesa emirimu agali mpitawa. Taliyo. So bw'aba akateekesaako obwegendereza kubanga kagenda omuwa essanyu n'okumukuumira obulamu bw'amala okukola emikolo gye. Akajjako yennyimba ati n'akasuka eri taagala nakutunulawo wakakasuse. Kati Museveni wamala omuyisa mu kyosi essaawa eno akulabanga akapiira akamaze okukozesebwa akwennyinyimbwa. Waliwo bano baganda bange abamighty family Ruby. I'm so disappointed in you. Nakukubira essimu. Nenkubira ne Sammy essimu. Nenjogera ne manager wangu. Ku simu egi. Ne tuteesa. Amumanyi baganda bange. Tuteekewo ensawo, tuteekewo numbers. Mufune namba mu registering. Oba muze mulina nga ziri registered. Sonde sente. Muganda waffe asobole okujjanjabwa. Tugenda kukozesa emikutu gyaffe kino. Muganda waffe asobole okujjanjabwa kubanga obulamu bwe tebutwalibwa for granted. Twavaawo tukkiriziganyiza mwana wa taata. Baana batatu twavaawo tukkiriziganyiza nagenza okulaba enkeera nga Robbie akoze video. Mwe temumanyi struggle. Temumanyi Kyagulanyi. Naye ebintu bino mubigende empola. What is your mission? And what is your intention? Ekigendererwa kyammwe kiri ki? Kuba nali ndowooza twetaaga ssente kujjanja muganda waffe. Era tukiteesaako ng'era ngenda kukola ekisoboka ssente zifunike twali tugenda zisonda. Nga mmaze n'okukubira bannange aboogezi ab'enjawulo nga ssente zigenda kusondebwa buli alabikira mu kamera awunzike nga signing out nga tadde ennamba ya Sammy ng'era asabe n'abantu bamusondere. Nkeera bwe wajja n'okola ekyo nagamba ono talinga asindisa akaana ku mulyango gwange koonoonewo kumba ayagala kulwana nange. Tebeekwese mu bulwadde okujjayo ekyo kituufu kye baagala okukola. Hali ngenda okukola Kyagulanyi mubigende empola. Kyagulanyi temumusemberera. Kyagulanyi butwa. Kyagulanyi bulabe. Baganda bange mission yammwe entuufu ki? Twalwana. Bannange twakuba emmundu. Ffe mulaba emmundu zammwe ze mwakuba tezirina mugaso nga tetunnatuuka. Aseno mwesamba omupiira ekuba akawoowo ekola biki bw'oba totutte ekikopo akawoowo ko tekabeera useful kabeera useless. Nammwe abagamba nti mwalwana mutandise ebyabattumwine. Mmwe abagamba mwalwana okulwana kwammwe tekunnabeera na mugaso yadde n'akatono. N'okwange tekuyina mugaso. Actually n'okwa Bobi Wine tekuyina mugaso. N'okwa Dr. Kizza Besigye tekulina mugaso nga tetunnatuuka. Tumala kulunula Uganda. Buli omu n'atunuulira ku nkovu gy'alina. Buli omu ne yeetunuulira. N'agamba yes twalwana zino enkovu zajja mu lwa kununula Uganda. Then tulibeera proud of okulwana kwaffe nga tumaze okutuuka mu Uganda empya. Muli tunula ku nkovu ze mulina nga tutuuse mu Uganda empya. Muli tunuulira obulema bwe mulina nga tutuuse mu Uganda empya. Then awo mujja kuba mwalwana. Ne bw'olizannya omupiira n'osala bonna n'otuuka n'otateeba ggoolo. Oba obonaabonedde bwereere. Kakati mwetadde mu comfort zone nga tetunnatuuka na mu buyinza. Muli so proud of mwalwana. Ebibala byammwe ebyokulwana byebiriwa. Ebibala byange ebyokulwana byebiriwa. Ebya His Excellency Bobi Wine okulwana byebiriwa. Kizza Besigye okulwana Dokita ebibala byebiriwa. Ebibala birijja. Nga tumaze okuggusa ekyo ekyatulwanyisa. Then tuliba abalwanyi namige. Bwe tulikituusa tuliba abalwanyi namige. But as per now temulina kubeera proud of okulwana. Kubanga emmere bwe muba mmere kikyali kikonwa. Struggle bwebeera mmere ekyali kikonwa paka ng'eyidde. Then tulibeera proud of okulwana kwaffe. Wabula ate muntiisizaamu. Mutandise twalwana nga temunnatuuka mu buyinza. Bwe tulituuka temugenda kukuba aba traffic emiggo. Temugenda kuyisa bubi abantu. Ebyatulwanya tebigenda kuddamu bannange. Temugenda kubanga tumwine
gwe bajjamu eriiso nga bba enkoko bagende bavujjirira olutalo bwe yatuuka ne yeekwasa ng'eri oba lyalirya ddi oba lyalirya kontumi ne yatuuka kufa nze nga simanyi na liiso lyefu oba kaali kawaani naye nga buli omugamba ko twalwana nafiirwa eriiso lyange n'omubuuza wali obbira ki enkoko kati nammwe emugenda okubeera twalwana n'afuuka twalwana mikwano tewali kidde kyakubirwa muntu yenna kwegatta ku struggle naye bwe watunuulira Uganda n'ebirala n'ogamba no nina okubeera part of the struggle oba mu kulwanirira oba mu kukyusa ensi yange so nze mbadde mbasaba tusigale nga tulwana otherwise bye twakalwanako tebirina makulu singa tubikomya wano era bonna abafiiridde mu struggle bafiira bwerere singa kikoma wano kigenda kukola nnyo amakulu nga tukituusizza entebe mu ntebe. Assalamu alaikum warahmatullahi.